Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, my name is Kyagulanyi Ssentamu Robert, also known as Bobby Wine, and today is the 24th of January 2026. It's exactly 8 days since I escaped from my own house following a raid that was carried out by the military and police at my home on the orders of Muhoozi Kainerugaba, Museveni's son, and the Chief of Defence Forces. We had gotten... It has been exactly 8 days since I escaped from my home following a raid carried out by the military and the police at my house on orders of Muhoozi Kainerugaba, Museveni's son, and the Chief of Defence Forces. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byebimu ku bigambo byayogedde mu katambi k'engendo okwongera okawulire bulungi nnyo era ngenda bikuddiraddiramu mu njogera yaffe oba mu ngeri yaffe entonotono tubeere nga tubitegeera bulungi nnyo ffenna. Njagala tutambule ffenna mukutu gwa Radio TV webali kubanga okyagoberera olwaleero ennaku z'omwezi 25 ziyiseewo essaawa mbale nga Robert Kyagulanyi Ssentamu akoze akatambi ako era nga akatambi ako akomplaininga oba ayogera ku ebyo ebyabadde bituuseewo mu maka ge era bw'atyo n'akubiriza bannayuganda okusigala nga bali bagumu. Ekifo ekyo kyolaba wenjogerera kyatandise dde okubeera nga kitrendinga buli munnayuganda yeebuuza omusajja ali luddawa, ekifo kino kiri luddawa. Abamu bagambibwa okuba tebaleka bakitegedde ne wekiri. Kakati ku mukuto gwa Radio TV ogenda okusinzira byonna tubeere nga tubikuleetera atanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambulira ddala ffenna. Ngenda kuleetera wano n'ensonga endala. Waliwo ebigambo ebiwandiikiddwa Gen. Yoweri Kaguta Museveni gwe bamuwandiikidde. Omukyala gw'agoberera ebintu bino ojjukira omukyala amanyiddwa nga Justice Kisakye. Omukyala oyo munnamateeka era nga mulamuzi oba yali mulamuzi wa kkooti enkulu. Mujjukira bulungi nnyo Justice Esther Kisakye y'omu ku balamuzi abaatuula mu musango gw'akalulu ka 2021 bwe twogerera ng'ali mu exile wabula nga mu exile gyali gyasinzidde n'awandiikira Gen. Yoweri Kaguta Museveni ebbaluwa luva okwaya n'amuwandiikira ng'amutegeeza ku nsonga z'akalulu. Naye nkugambye y'omu ku balamuzi abaali bawerera ddala abaatuula ne bawa ensalawo yaabwe. Omusango gwali gutwaliddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina ekya National Unity Platform nga bawakanya akalulu ka 2021 era mu kkooti mujjukira omusango ogwo gwaggyibwayo oluvannyuma lw'okuba nti oba oliawo baakizuula nti tewagenda kuvaayo nsala y'amazima na bwenkanya ti abalamuzi oba oliawo bayinza okuba nga tebajja kusobola kusala bituufu. Kakati omusango ne baguggyayo wabula newankubadde baaguggyayo omusango gwasalibwa. Abalamuzi abo bonna bolaba bwe baawa ensalawo yaabwe omukyalo ono yayawukana ku balamuzi abalala era ye ensalawo ye yagamba ekyamazima akalulu ka 2021 kaabadde si kaamazima na bwenkanya nga mu bufunze yalinga agamba bwe kiba kisoboka akalulu kaddibwemu. Ebyaddirira ku mukyalo oyo tebyali byangu nnyo. Omukyala amanyiddwa nga Justice Esther Kisakye bw'atyo n'addukira ebweru w'eggwanga era nga ebweru w'eggwanga gye yasinzidde n'abaako obubaka bwe yaweereza Gen. Yoweri Kaguta Museveni ng'amubuuza kakati ate omuntu gw'ovuganyizza naye ng'ogamba nti akalulu k'amazima na bwenkanya lwaki kimwetaagisa okubeera mu kwekweka, lwaki kimwetaagisa okudduka, ye lwaki kikwetaagisa okulumba amaka ge omusajja asobole n'okudduka mu maka ge yeetaase. Ekyamazima bw'oba bubonero obulaga nti akalulu tekaabadde kaamazima na bwenkanya. Omulamuzi Kisakye agezaako okusindika obubaka nga bwe ngenda okukulaga era nga bw'ogenda okuwulira kubanga message gy'awandiise oba ebbaluwa gy'awandiise luva okwaya ngenda gikusomera nga mmaze okugyawo akalango kano ng'era bulijjo nga bwe tutera okukola kanzije nkunnyonnyola 4 na 5 ku ebyo ebigambo ebiweerezeddwa Gen. Yoweri Kaguta Museveni. Ogenda kutya ng'az'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, kati nga sinaba kubanga nkuwa ebigambo by'omulamuzi Esther Kisakye bye yawandiise ebbaluwa, nkugambye ebbaluwa gaggadde gye yawandiikidde Gen. Yoweri Kaguta Museveni. Ngenda kusooka nkuwa ebimu ku bigambo ebya Robert Kyagulanyi Ssentamu nabyo tubiyiteeyitemu nga bwe nkugamba era nga bw'okimanyi nti ffe wano ku mukutu gwaffe ogwa Radio TV mu luzungu lwaffe olutonotono bwe tufuna message nga ya luzungu tugiyitaayitamu mu lulimi lwaffe olutonotono mu ngeri entono eyo gye tusobola okuba nga tulunnyonnyola otegere bulungi nnyo naawe agoberera asobola okuba nga oyinza obutategeera muntu oyo ebigambo by'aba yayogedde. Kakati njagala nsooke nkuwa akatambi nga bwe wakalabye nga bwe wakawulidde then nzije tubeere nga tukatemaatema ensonga za ggwanga. Wulira.
Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, my name is Kyagulanyi Ssentamu Robert, also known as Bobby Wine, and today is the 24th of January 2026. It's exactly 8 days since I escaped from my own house following a raid that was carried out by the military and police at my home on the orders of Muhoozi Kainerugaba, Museveni's son, and the Chief of Defence Forces. We had gotten earlier intelligence from our friends within the army that he had issued orders to his men to come and harm me. So when we saw them jumping over our fence on the night of 16th January, I somehow escaped from my home and left. That night they didn't enter into our house. They stopped in the compound. 3 days ago, they once again jumped into our fence, hurled profanities to my wife, and threatened to break into my house. That was the second time. Now last night was the third time for them to raid us. They came in hundreds, according to my wife. They broke every door in our house, including those that were not locked. They took away all our documents, from academic documents, land title deeds, and all important documents. They took every gadget, phones, chargers. They took our internet system. They even took all the laptops, including children's school laptops. They also took away our CCTV camera system and destroyed anything that they could destroy, broke glass and cut even our chairs. They put my wife on gunpoint, demanding that she shows them where I was. They even forced her to remove the passwords from her phone and our laptops, but she refused. Well, these and many things that Museveni's regime is doing through his son and his other people are not signs of strength. These are signs of weakness. If Museveni claims that he won the election, why is he panicking? Why is he doing all manner of terrible things? Why is he harassing people? Why is he harassing me and my family? Those are signs of shame. Those are signs of illegitimacy. Now my message to you, fellow Ugandans, I am not in my home because I still want to be able to speak to you like I'm doing. I'm not in my home because my life is threatened. I take this opportunity, first of all, to thank the international community for the voices that they've raised, but to also encourage them to keep an eye on Uganda, especially at this critical time. To you, fellow Ugandans, this is our country. All this is being done to intimidate us. They've abducted two of my deputy presidents, Lina Zedriga and Jole Tukamshaba. We don't know where they are. They've arrested Mwanga Chivumi, my deputy president in charge of Buganda region, and many other comrades to sow fear in us. I encourage you to be strong, to be smart, to be creative. These people are not as strong as they purport, and indeed they are not as smart as they are. They failed to find me for 8 days. I also tell you that we must never give up. Uganda is our country and we must fight and liberate it. I will resurface at an appropriate time to forward our struggle. In the meantime, I'm not home because I'm trying to keep safe, I'm trying to keep alive, and I want to keep communicating to you. We shall overcome, we shall be free. People power, our power. Agambye nti fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world. Banna Uganda bannange mwenna n'emikwano gyange mwenna oba mikwano gya Uganda okwetooloola ensi yonna. My name is Kyagulanyi Ssentamu Robert, also known as Bobby Wine. N'agamba nti nze amannya gange nze Robert Kyagulanyi Ssentamu, abangi gwe mumanyi nga Bobby Wine. Today is 24th January 2026. Walero ennaku z'omwezi 24 omwezi gwa January omwaka 2026. It has been exactly 8 days since I escaped from my home following a raid carried out by the military and the police at my house on orders of Muhoozi Kainerugaba, Museveni's son, and the Chief of Defence Forces. Nti ziweze ennaku 8 okuva we natoloka mu maka gange oluvannyuma lw'okulumbibwa abasajja b'ebyokwerinda
abasirikale n'aba military mu maka gange ne baba nga bagasazeeko ku biragiro ebya General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa General Yoweri Kaguta Museveni era omuduumizi w'amagye ag'eggwanga erya Uganda. N'agattako, we had earlier received intelligence from our friends within the army that he had issued orders to his men to come and harm me. So when we saw them jumping over our fence on 16th January, I somehow escaped from my home and left. Nti twali tumaze okufuna amawulire banga twali tumaze okufuna intelligence okuva mu mikwano gyaffe naddala abali mu magye. Nonno abasajja bakugamba ti mu magye waliyo abantu oba oli awo nga baagala enkyukakyuka. Akugambye twali twakamala okufuna intelligence okuva mu mikwano gyaffe abali mu magye. Batutegeeza nti omukulu yali yayisa dda ebiragiro ebyokunnumya oba ebyokuntuusaako obulabe. So bwe twalaba abasajja b'ebyokwerinda ekiro nga 16 January nga babuuka bayingira mu kikomera kyaffe munda, nakola nga bwe nsobola nensobola okutoloka era nenziruka mu maka gange nenvaayo. That night they did not enter the house, they stopped in the compound. Nti ekiro ekyo tebayingira mu nnyumba ku olwo, wabula baastopinga mu compound mwe basobola okukoma okutuuka. 3 days ago, once again they jumped over our fence, hurled profanities at my wife and threatened to break into my house. That was the second time. Nti nnaku nga 3 eziyiseewo bazzeemu ne babuuka ekikomera ne boonona ku buli kimu ne batuuka ne ku mukazi wange ne batiisatiisa buli kimu era ne batiisatiisa okutuuka ku mukazi wange ne batiisatiisa n'okumenya ennyumba gwabadde omulundi ogwokubiri. Last night for the third time they came in hundreds. According to my wife, they broke every door in our house, including those that were not locked. Nti olunaku olwajjo oba ekiro ekyakeseza olunaku olwaleero tozadde ategeeza lunaku lwajjo agambye nti bazze nga baliyo mu 10 okusinziira ku mukyala we baamenye enzigi zonna ez'omu nnyumba omuli n'ezo ezitaabadde endookinge abantu nga basobola okuggulawo wabula basanze si walookinge wabula nga bo tobanyumiza baamenye mmenye. Tebamenye enzigi endookinge n'ezitali ndookinge. They took away all our documents, academic documents, land, title deeds and all important papers. Baatutte kumpi buli kimu kye baabadde beetaaga era ebimu ku bintu bye baatutte mwabaddemu academic documents, mwabaddemu empapula zange ez'obuyigiriza academic documents, mwabaddemu ebyapa by'ettaka n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo byonna eby'omugaso byatwaliddwa. Omukulu ategeeza eggwanga ku biki ebyabaddewo. Kuliriza. They took every gadget, phones, chargers, our internet system and all laptops including the children's school laptops. Nti baatutte buli gadget oba buli kyuma kyonna kye baasanzeemu. Baatutte amasimu ne batuuka n'okutwala charger ezikyajinga amasimu ne batwala internet system yaffe looza wifi ebyebweru router na biki byonna, laptops ne batwala n'ezo laptops z'abaana ze babadde basomerako. They all took away our CCTV camera system and destroyed anything they could destroy. They broke glass and even cut our chairs. Nti baatutte ne system eya kamera zaffe enkesi oba kye tuta CCTV cameras, closed circuit television cameras, baazitutte ezo kamera ez'ebweru era ne boonoona na buli kintu kyonna kye babadde basobola okwonoona. Bamakinze sure nti buli kintu kye basobola okwonoona bavaawo bakyonoonye era baatuuse n'okwonoona okwasa endabirwamu zaffe ne bakwata entebe ne bazisalaasala ebigambo byabadde ayogera. They put my wife at gunpoint, demanding that she show them where I was. They forced her to remove passwords from our phones and laptops, but she refused. Nti baatadde mukyala we ku gunpoint ba ku mudumu gw'emmundu ne bamuforcinga ababuulire Kyagulanyi aliwa. Nti omukyala n'agaana okubabuulira era baamukase ajjemu password mu masimu nga bwe wabiwulidde ne mu laptops. Omukyala n'agaana n'agattako bw'ati. These are just some of the many things Museveni's regime is doing through his son and others. These are not signs of strength, these are signs of weakness. Nti bino byonna bino busammambiro oba bye bimu ku ebyo General Kaguta Museveni byakola ng'ayita mu mutabani we n'abalala
n'agamba kano si kabonero k'amaanyi wabula kano kabonero kabunafu era kabonero ka butiitiizi. N'agattako ng'agamba if Museveni claims that he won the election, why is he panicking? Bw'aba Museveni agamba nti yawangula akalulu nga bw'agamba, lwaki atidde? Lwaki apanikinga? Why is he doing all these terrible things? Lwaki akola ebintu bino byonna ebiri terrible oba ebyobulabe? Why is he harassing me and my family? Lwaki atuusa obulabe ku nze ne family yange? These are signs of shame. Kano kabonero oba buno bubonero bwa kuswala. These are signs of illegitimacy. Buno bubonero obulaga nti tannafuna oba talina legitimacy y'Abannayuganda kubeera mukulembeze. My message to you fellow Ugandans, nti obubaka bwange eri mmwe Bannayuganda, wuliriza bulungi nnyo ebigambo njagala tubitambule ffenna tusobole okuba nga tutuuka ku nsonga enkulu gye twagala okuba nga tutuukako. Yagambye bw'ati, I'm not in my house because I still want to be able to speak you like I am doing now. I am not in my house because my life is threatened. Nti obubaka bwange eri Bannayuganda mwenna naddala bannankyukakyuka, siri mu maka gange olw'ensonga nti njagala nsigale nga nkyakommunicating oba nga nkyayogera nammwe. Singa nzira mu maka gange oluwalero ebyatuusewo ndowooza ategeeza bayinza okunkwata, bayinza okunzigalirayo, internet bateriiko n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Siri mu nnyumba yange olw'ensonga nti njagala okusigala nga nkyawuliziganya n'abantu. N'agattako nti siri mu nnyumba yange olw'ensonga ky'obulamu bwange buba buli mu matigga. I take this opportunity to thank the international community for the voices they have raised and to encourage them to keep an eye on Uganda, especially at these critical times. Wala omukisa guno okwebaza baganda baffe ab'ebweru oba emikutu egy'ebweru oba international community olw'amaloboozi ge musobodde okuba nga musitula mu nsonga ezigenda mu maaso. Era nengezaako okukuutira abantu bonna abo kye tuyita international community okuuma eriiso lyabwe nga likyali ku ggwanga erya Uganda ddala mu kaseera kano akazibu ennyo ke tulimu. Pero Ugandans, this is our country. Bannayuganda bannange, eno y'ensi yaffe. All that is being done is meant to intimidate us. Ebyo byonna ebigenda maaso n'okukolebwa bikolebwa okusobola okututiisatiisa. They have abducted 2 of my deputy presidents. Nti bakutte oba bawambye deputy presidents bange 2 abo bo bawambibwa, Lina Zedriga and Jolly Jacqueline Tukamushaba. 2 bawambibwa. Tetumanyi nawe bali nawe twogerera olunaku olwalero. They have arrested Honorable Mwanga Kivombi, my deputy president in charge of the Buganda region, and many other comrades, all to sow fear among us. Bakutte Honorable Mwanga Kivombi, deputy president wange ow'ensonga za Buganda, era n'abantu abalala bawerako ddala okugezaako okusiga okutya muffe. I encourage you to be strong, be smart. Mbakuutira okubeera ab'amaanyi ate okubeera abagezigezi. These people are not as strong as they are the people, and they are certainly not as smart. They have failed to find me for 80 days. Nagamba bannaye mbakuutira okubeera abagumu ate mbakuutira okubeera abagezigezi, kubanga abantu bano bemulaba si b'amaanyi nga bwe balowooza kubanga omuntu bwe yandirowoozezza. Tebali smart oba si bagezi ng'omuntu bw'ayinza okulowooza, kubanga olaba balemereddwa n'okunfuna ennaku 8. I also tell you this, mbagamba kino, we must never give up. Tetulina kugwa mu maanyi era tetulina kuwanika. Uganda is our country, we must fight and liberate it. Eno Uganda nsi yaffe, tulina okulwana ate tulina okuginunula. I will resurface at an appropriate time to advance our struggle. Nti nja kulabika era nja kwejjayo mu budde obutuufu okusobola okutwala mu maaso olulwana lwaffe ba struggle yaffe. In the meantime, I'm trying to stay safe. Tinaye mukadde kano nchagezaako okulaba nga nsigala ndi safe. I'm trying to stay alive. Nchagezaako okulaba nga nsigala ndi mulamu, and I will continue communicating with you. Njagezaako okukola ekisoboka ngende maaso n'okuba nga njogera nammwe. We shall overcome, we shall be free. People power, our power. Nagamba nti tujja bivaamu bino, tujja kubeera free mu nsi yaffe. Nagamba amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe. Bye bigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yabadde ayogera mu katambi ako nga bw'okawulidde era nga bw'okalabye. Wabula ekifo we yalabikidde, ekifo ekyo kyatandise okusparkinga debates. Bannayuganda beebuuza, abasajja tebannamanya kifo ki Robert Kyagulanyi Ssentamu we yabadde. Kaakati
abaana batandise nga wobimanyi ekifo ekyo abamu bagamba kiri mu Uganda abalala bagamba tekiri mu Uganda naye ebyo si bigambo byaffe era si ensonga etuleese wabula kyembadde njagala okuwa bwe bubaka obwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu lulimi lusobola okuba nga tutegeera tubiyiteyitemu ate tubitegeere kakati awo tuba tuvuddewo tukyagenda maaso n'okutuusaako ensonga endala kubanga zikyali nnyingi ziweetaaga okuba nga omanya nkuleetedde emboozi ey'omukyalo oyo abasinga obungi mumanyi bulungi nnyo abasinga obungi mumujjukira bulungi nnyo era abamu kakasanga mukyamumanyi y'omu ku balamuzi abakooti enkulu abatuula oba abaatuulanga kye bayita justice oba Supreme Court gwe bayita Justice Esther Kisakye Kitimbo y'omu ku balamuzi abatuula ku Supreme Court oba kooti enkulu era y'omu ku balamuzi abaali mu musango ogw'akalulu ka 2021 ogwateekebwayo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP. Abalamuzi bonna be yali nabo baayimirira bulungi nnyo ne bawa ensalawo yaabwe era nga bonna bakkiriziganya ne ebyali bivudde mu kulonda bagamba tewaliwo kyamakulu kyetaagisa. Abamu baatuuka n'okugamba nti oba oli awo ebirumira byaliwo naye tebiddisaamu kalulu. Kakati omukyalo ono Justice Esther Kisakye Kitimbo omu ku ba Supreme Court judges abaali batudde mu musango guno ye ensalawo ye yali yanjawulo era mba mujjukira bulungi nnyo gwazzaagoberera General Yoweri Kaguta Museveni yatuuka n'okulonda akakiiko katunule mu nsonga z'omukyalo ono lwaki aba asala byasaze lwaki aba ayogera byayogedde okwawukana oba oliawo n'abalamuzi abalala kubanga ye yavaayo n'ategeeza ekituufu kiri nti ekkooti ensalawo yaffe oba ye nga ye yagamba ye ensalawo ye akalulu kaalimu ebirumira sinakindi kaali keetaaga okuba nga kaddibwamu. Wuliriza bulungi nnyo omukyalo ono ebyaddirira tebyali byangu kakati byenjagala nkunnyonnyole bulungi nnyo oluvannyuma nkuwa ebbaluwa ngikusomeremu nayo gyawandiikidde eyali mukama we General Yoweri Kaguta Museveni kale nkuzzeeko emabega. Justice Esther Kisakye Kitimbo oba eyali jaaji owa Supreme Court oba kooti ensukkulumu mu ggwanga erya Uganda yagenda mu exile oba yadduka mu ggwanga erya Uganda mu mwaka gwali gwa 2024 nga guggwako awo olw'ezimu ku nsonga ezitali zimu era ng'emu ku nsonga ezo wekubeera nti obulamu bwe bwali buli mu matigga yali atandise okubeera ng'atiisibwa nga tali seefu era ng'ekimutaasa kyokka kwe kudduka n'anyenya mu ttanka n'ava mu ggwanga erya Uganda n'asobola okubeera seefu. Omulamuzi oyo njagala okutegeeza nti yadduka n'ava mu ggwanga erya Uganda olw'okubeera nti obulamu bwe bwali buli mu matigga obudde obwo era yavaayo n'ategeeza eggwanga nti obulamu bwe buli mu matigga afuna obubaka obumutiisatiisa bw'atyo ng'alina kudduka ave mu ggwanga erya Uganda. Ono yannyonnyola tezimu ku nsonga ezamutwala oba obunkenke obwamutwala bwatandikira ddala mu musango gwa 2021. Omusango gwali ogw'akalulu petition oba presidential election petition eyafayiringibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannamateeka b'ekibiina kya NUP nga bawakanya akalulu okulangirirwa oba obuwanguzi bwa General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati omulamuzi ono bambi yawalirizibwa okuritayalinga era mu Julayi wa 2023 yawandiika kye bayita applyinga kye bayita early retirement. Jukira omulamuzi alina kuwumulira ku myaka 60 kati ono yasalawo awummule ng'egyo emyaka yali tannagiweza. Mwezi ogwa Julayi ya receiving information era ng'egamba nti imminent threat ku bulamu bwe ng'agamba nti essaawa yonna ayinza okubeera eliminated ayinza okuttibwa kubanga waliwo akabaawo ne information eyafuluma nti baali bakola akakiiko akagenda okunoonyereza ku nsonga ze. Omukyalo oyo ebyo bye yakola byali muviiriddeko ebizibu era byendi mugenda mu maaso n'okubeera nga nkutegeeza. Kakati omukyalo oyo akalulu ka 2026 nga kamaze okulondebwa n'ebibaddewo byonna nga bimaze okwapeninga yasinzidde mu exile gye yaddukira n'awandiika omuko gw'ebbaluwa era ng'ebbaluwa zino ngenda zikusomera ebigambo bino ngenda bikusomera yabitaddeyo n'aba nti ebbaluwa eyo yagiweereza eyali mukama we General Yoweri Kaguta Museveni n'amugamba ebigambo bino byenjagala tutambule ffenna tubeere nga tuwuliriza ebbaluwa eno ngitadde wano tusobole okugisoma. Message to General Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda. Nti obubaka bwe
eno page yakubiri kantandikire ku page esooka. Obubaka bwe eri General Kaguta Museveni akulembera eggwanga lya Uganda n'amugamba bw'ati, on the 15th of January 2026 you contested in the Uganda presidential elections. On the 17th of January 2026 you were declared the winner of that election by the Electoral Commission. Nti nga 15 January 2026 wavuganya mu kalulu akobwa president mu ggwanga lya Uganda, era nga 17 Simon Byabakama yakulangirira ng'omuwanguzi wa kalulu ako. Since that time, videos and recordings have continued to surface of you referring to those you contested against as their supporters as terrorists and their supporters as terrorists. Nti okuva ku olwo kuva lwe bakulangirira nga president oba ng'omuwanguzi wa kalulu, obutambi bungi butambula nga bulaga nti gwe kennyini mu kamwako be wavuganya nabo kati otandise obbayita abayeekera, n'abawagizi baabwe nabo otandise obbayita abayeekera. There have also been continued reports of army and the police crackdowns on civilians, particularly in the central region, that voted more heavily for opposition candidates than for you and the NRM party. Nti era wabaddewo n'ezimu ku reports ezibadde zitambula oba ezibadde ziwulirwa nga reports ezo ziraga mu bitundu bya Buganda amagye n'ab'ebyokwerinda abalala babadde balina ebikolobero bye bakola, naye nga babikola mu bitundu bya Buganda oba oliawo olw'ensonga nti balonda nnyo opposition ne balonda nnyo ne ba candidate abali ku kadi z'oludda oluvuganya okusinga bwe bandironze ggwe amutegeeza. One of the candidates you contested against, Robert Kyagulanyi Ssentamu, has had his home under siege since the day of the elections and has been forced into hiding for his safety. Nti omu ku be wavuganya nabo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ne wetwogerera amaka ge gakyasaliddwako, era ye yennyini yawalirizibwa n'okuwalirizibwa okudduka mu maka ge asobole okutaasa obulamu bwe. Omulamuzi Kisaakye awandikire yali mukama we. On the 23rd of January 2026, his home was again attacked at night by masked armed individuals, some in army and police uniforms and others in civilian clothing. Nti ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwennyini ogwa January 2026 amaka ge gaddamu ne galumbibwa abasajja abaali ab'ebyokwerinda ng'ate bali mu masks beebisse face. Era mbu ng'abamu bali mu uniform z'amagye, abalala nga bali mu ngoye eza bulijjo. Accounts shared on social media by Bobby Kyagulanyi describe unauthorized entry, threats and assaults on her and their household staff, destruction of property and theft of phones, electronic devices, CCTV camera equipment, etc. Nti okusinziira ku account eyasharinga ebintu bino ku social media eya Bobby Kyagulanyi yannyonnyola n'ategeeza nti wabaddewo kye bayita unauthorized entry. Abasajja bano bayingira nga tebakkiriziddwa. Waliwo okutiisatiisa oba n'okwasalutinga okutulugunya omukyalo oyo. Waliwo okukwata ebintu by'ewaka okubyonoona, destruction of properties. Ne wabaawo n'okutwala amasimu gaabwe n'ebyo byonna byonna eby'amasannyalaze okuli ne CCTV camera system oba equipment nazo zaatwalibwa. Omulamuzi Esther Kisaakye Kitimbo ategeeza. Another opposition member of parliament, Honorable Mwanga Kivumbi, a vice president of the National Unity Platform for the Central Region, been charged with terrorism for allegedly attacking a police station. These charges contradict earlier reports indicating that his home was attacked on election night by armed men in uniform, resulting in the death of 10 people. Nti Kyagulanyi Ssentamu si ye yekka akomeddwako, wabula ne deputy president we ow'ensonga za Buganda amanyiddwa nga Muhammad Mwanga Kivumbi naye yakwatibwa era ne mumuggulako ogw'obutujju. Omulamuzi ono abuuza Museveni, mumuggulako muti ogw'obutujju ate nga mmwe mwamulumba ne mukuba amasasi mu maka ge ennaku z'omwezi 15 ekiro ne kireetera n'abantu 10 okufa. Kyokka ng'ono ye deputy president w'oli ate ali mu kwekweka kaba kabonero akalaga nti ne yeekwese mumwagala kyokka ng'ate mwategeka akalulu muvuganye naye. Two other vice presidents of NUP, Dr. Lina Zedriga, Northern Uganda, and Jolly Tukamushaba, Western Uganda, have also been reported on social media as having been abducted. Their whereabouts remain unknown to date. Nti kyokka kwabo kwebyo kwe tugatta ne badepute be ababiri omuli owa
Northern Uganda oyo nga simulale Dr. Lina Zedriga, owa Western Uganda oyo nga simulale Jole Jacqueline Tukamushaba, nabo bennyini tebamanyiddwako mayitire, abimutegeeza mu bbaluwa gye yamuwandiikidde. Another key opposition leader, Dr. Kizza Besigye, is in unlawful detention. He has been reported to be in poor health and denied access to his doctors. Amugamba nti mpulira n'owoludde oluvuganya omulala Dr. Kizza Besigye naye ali mu kkomera kyokka nga alina mu mbeera etali nnungi era nti yagaaniddwa okubeera nga alaba baddokita be. A Catholic priest, Father Sekabira, is in prison among other reasons for associating with Robert Kyagulanyi Ssentamu, an opposition leader. Ulirizawo nnyo wano omulamuzi Esther Kisakye Kitimbo agamba Museveni nkimanyiiko nti ne munnaddiini omukatuliki Father Sekabira ali mabega wa mitayimbwa mu nsonga ennyingi ennyo era nga muzimu ku nsonga ezo kuliko ey'okubeera nti associating oba akwatagana ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Civil society organizations have been licensed, ebibiina eby'obwegassi oba ebitongole eby'obwegassi nabo bennyini license zaabwe ezimu bazibijjeeko. Activists such as Sarah Birete are in prison on questionable charges. Abamu ku balwanyizi b'eddembe omuli omukyala Sarah Birete bali mu makomera ku charges ezibuusibwabuusibwa oba ezitategeerekeka. Many other Ugandan citizens are missing in unlawful detention for their political views, all for supporting opposition candidates. Omulamuzi Kisakye agamba Museveni tukimanyi bulungi nnyo nti waliwo bannayuganda bangi abali emabega w'emitayimbwa, bantu ba bulijjo, abamu abattiddwa, bababuziddwa, babawambiddwa nga tetumanyi na gye bali, naye ng'ekibavunaanwa just kuwagira waludda luvuganya. N'amugamba Mr. President, you are the president of Uganda and the commander-in-chief of the armed forces. Your son is the chief of defense forces. Can all of the above be happening without your knowledge or consent? Nonno omulamuzi Kisakye ssimu wangu jukira nkugambye ye yasoma ye yawa ensalawo ye ku musango ogwali guloopeddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga ategeeza obanga ali mu kumubuuza ebibuuzo wano amugamba ssebo Mwami Museveni ye gwe pulezidenti w'eggwanga erya Uganda, wuliriza, era mutabani wo ye muduumizi w'amagye. Oyagala kuŋŋamba nti ebyo byonna bye njogeddeko waggulu nti byapeninga mu ggwanga nga ggwe tomanyi, oba oyagala kuŋŋamba nti byapeninga mu ggwanga nga ggwe ne mutabani wo temubiinaamu mukono? If you did not authorize or consent the above actions, what steps have you taken to restore discipline and legality within the army and the police, especially when they operate under your direct authority? Bwe kibanga ddala bwe kityo bwe kiri nga tobimanyiiko kale tobirinaamu mukono, mbeera ki gy'otaddewo oba kiki ky'otaddewo okulaba nga omakinga sure nti ab'ebyokwerinda abali wansiiwo bakola ebintu mu makubo amatuufu? Bwe baba nga kyo tokisobodde kubanga gw'oli waggulu bayita commander in chief of armed forces, mutabani wo ye chief of defense forces, gwadumira gwali waggulu wa CDF ate nga ne CDF mutabani wo. Bwe mubanga ddala temubimanyiiko, waakiri ebiragiro byammwe biwulirwa nnyo, mwandibadde mulina kye mutaddewo, otherwise wanalinga ategeeza nti mwandibanga ye mmwe mubikola. You campaigned on this theme of protecting the gains. As a citizen, I ask, what does that mean in practice? Ndi wali okuonoonya akalulu watambuza sirogani yo eyali egamba nti protecting the gains oba okukuuma ebyo ebikoleddwa oba ebifuniddwa. Kati nze nga munnansi Sarah Esther Kitimbo Kisakye nebuuza ekyo kitegeeza ki? Does it mean placing opponents under siege, arresting them, labeling them terrorists and imprisoning them for indefinite periods? Nti kitegeeza kukwata baludda luvuganya obawambire maka owamba amaka gaabwe obakwate obalabelingeko bo batuuma abatujju obasibe bateeke mu makomera ku kiseera ekitamanyiddwa? Omulamuzi Esther Kitimbo Kisakye abuuza. The Constitution of the Republic of Uganda, enacted under your leadership, provides the multi-party democracy and allows candidates dissatisfied with election results to seek redress before the Supreme Court. When opposition leaders are handed their homes surrounded by armed men and their parties terrorized, are those constitutional guarantees still meaningful?
omulamuzi Kisakye abuuza eyali mukama we amugamba nti waliwo enkyukakyuka mu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda era byonna nga byakolebwa wansi w'obukulembeze bwo. Enkyukakyuka ezo waliwo ekyateekebwawo kye bayita multi-party democracy okubeera nga ebibiina ebyobufuzi ebingi bijja kwetabanga mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda. Amubuuza oyagala kuŋŋamba nti era mu mateeka go mulimu etteeka erikkiriza ab'oludda oluvuganya okuddukira mu kkooti enkulu singa banaaba bawakanya ebinaaba bivudde mu kulonda. Naye baba nga ab'oludda oluvuganya bayiggibwa buyiggibwa, amaka gaabwe geetooloddwa abasajja b'ebyokwerinda, ebibiina byabwe ne babifuula ebyabatujju. Ddala constitution gy'ozzeewo amendinga n'ezo amendments zennyini z'okoze zikyalina amakulu eri bannayuganda. The pattern did not begin in 2026. It has been ongoing against different political actors, with the latest targets being NUP leaders and supporters. Nti nkimanyi bulungi nnyo nze Kisakye nti bino tebitandise 2026, byatandika dda gye buvuddeko era ng'abamu ku bannabyabufuzi bangi babadde babifeesinga, wabula ng'ono asembyeyo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kye n'abawagizi baakyo. As a country, Uganda, are we moving forward or are we moving backward? Tize Kisakye nkubuuza nga Uganda tudda mabega oba tudda maaso? If you genuinely want this election, bw'obanga ddala wawangula akalulu kano, why prevent opposition leaders from using lawful and constitutional means to challenge the election results if they wish to? Bw'obanga ddala okimanyi nti wawangula akalulu kano, lwaki opreventing oba lwaki olemesa ab'oludda oluvuganya okuyita mu makubo agakkirizibwa amateeka okugenda bachallenginga akalulu oba obuwanguzi oba results Simon Byabakamaze yasoma? What peace is being protected when some sections of the population do not live in peace? Do we have one Uganda or two? Ddala mirembe ki gy'osuubiza abantu? Mirembe ki gy'ogamba bannayuganda nga ddala sayidi emu enyigirizibwa bunyigirizibwa? N'agattako ng'agamba, Mr. President, many Ugandans have been forced into exile, fearing for their lives. Others have been pushed to seek employment in foreign countries where their safety and well-being are not guaranteed, simply to fend for themselves and their families. N'amwongerezaako ng'amugamba, ssebo, bannayuganda bangi bawaliriziddwa okudduka mu mawanga gaabwe bagende bafune obubuddamu ewalala nga batya ku biki ebiyinza okuddawo ku bulamu bwabwe. N'amugamba bangi basindikiriddwa okuva mu Uganda bagende bafune emirimu mu mawanga abalala, newankubadde bakimanyi nti oba obulamu bwabwe nabwo buyinza n'okubeera mu matigga nga bakolera mu mawanga ago. N'ekyo baakikola okusobola okugenda okulabirira famire zaabwe n'okwetereza nga bo, kubanga mu ggwanga erya Uganda ekyamazima tebali safe. Among those in exile is the president of the Uganda Law Society, Isaac Ssemakadde. Nti abamu ku abo abatuuse okudduka mu Uganda ate ng'olwabo bandibadde products ennyonyi eri eggwanga kwe kuli Isaac Ssemakadde akulembera ekibiina ky'abannamateeka. I, a former justice of the Supreme Court of Uganda, and many other Ugandans are currently living involuntarily in exile, having been forced to flee for fear of our lives. Nange kennyini kamwa koogera Esther Kisakye Kitimbo, omuntu eyali ku ddala ly'okubeera omulamuzi wa Supreme Court wa kkooti enkulu, n'abalala bangi bannayuganda bali mu exile oba badduka mu ggwanga mu mbeera ey'obuwaze nga busindiikirizibwa olw'okutya ku biki ebiyinza okuba nga biddako mu bulamu bwabwe. Your election win was secured in the darkness in the midst of a nationwide internet shutdown. The statements and actions that have followed since you were declared the winner continue to raise questions. Whether you actually won the election, if you won legitimately, repression is unnecessary. If repression exists, legitimacy is in question. Nti obuwanguzi bwo bwalangirirwa mu kizikiza kubanga internet yali ejjiddwako. Statements n'ebikolwa ebyaddirira oluvannyuma lw'okukulangirira ekyamazima byongera okuleeta ebibuuzo mu bannayuganda. Bw'obanga ddala wawangula mu bulambulukufu, lwaki embeera y'okuwamba okutiisatiisa okukwata ebeerawo? Bw'obanga wawangula bulungi nnyo era ebyo ne bisigala nga bikyaliwo, ekyamazima legitimacy yo ekyalina ebibuuzo bingi nnyo era ekyagenda maaso n'okwebuuzibwako.
Your manifesto did not include hunting down those who did not support you. Mu biwasuubiza okukolera bannayuganda ng'obasaba akalulu temwalimu kyakuyigganya abo ababadde bakuvuganya. Elections in any democratic country are competitive. There are always people who support the candidate who emerges as the winner and those who support other candidates in the race. Amugamba nti akalulu mu nsi eziri democratic oba ezirina enfuga ya ssemateeka wabeerawo abawagizi abawagira oyo awangudde ne wabeerawo n'abo ababadde bawagira oyo atawangudde okusinziira ku bwe babitambula kubanga yajjanga candidate mwategeka exercise najja n'agyetabamu kakati suubira nti wajja kubaayo ababadde ku sayidi ye wajja kubaayo ababadde bamuwagira. Omulamuzi Esther Kisaakye ategeeze yali mukama we amugamba mu bbaluwa gy'amuweereza. So is Uganda different from other countries? Did you expect all Ugandan voters to vote for you? Is there any country where that happens? Amubuuza kisebo mukulu eyali mukama wange. Uganda yanjawulo ku mawanga amalala agafugibwa amateeka mu mawanga amalala gye bategeka okulonda. Oyagala kutugamba nti gwe wali osuubira bannayuganda bonna okubeera nga bawagira gwe era nti tebajja kulonda mulala era nsi ki gye kyali kibaddemu ekyo? Mr. President, you spent many years fighting for freedom. You have been in leadership for over 40 years. The country is working on the roadmap you set in motion when you took over power by the gun in 1986, which resulted in the 1995 Constitution of the Republic of Uganda that came into effect under your leadership. Mugambye, wamala emyaka ana. Wamala emyaka ejulako ddala mbu ng'olwanirira eddembe ly'obuntu. Wabadde mu bukulembeze okumala emyaka ana. Eggwanga litambulira ku roadmap gy'oseetinga nga ggwe. Era ky'ozzenga okola okuviira ddala mu mwaka gwa 1986. Era ekyo kyavaamu constitution y'eggwanga erya 95 eyo nga yateekebwawo wansi w'obukulembeze bwo. Mr. President, you were born Ugandan, like the citizens now living in fear, prison or exile. Uganda is our only country. We did not choose to be born in Uganda, but we must live in our motherland. Namutegeeza tisebo Mr. President. Wazalibwa munna Uganda ng'era abalala aba livinga mu kutya. Nga nawe wazalibwa nga oli munna Uganda, nabo bazalibwa banna Uganda. Era nabo baagala okubeera mu ggwanga lyabwe mwe bazaalibwa. Uganda lye ggwanga lyokka lye bayina. Tebaagala kubeera nga babeera mu exile, bandyagadde okubeera mu nsi yaabwe. I write to you as a citizen addressing a leader entrusted with immense power and responsibility. You control the army, the police, the electoral commission, and the state institutions. With that control comes responsibility. With that control comes responsibility. Namugatirako, please put our house Uganda in order. By nti sebo tukusaba. Ennyumba yaffe ennyumba emanyiddwa nga Uganda gizze mu order ng'okola bino wammanga. Ulira byamugambye nga mmaliriza. Exercising your authority as the President of Uganda to restore the rule of law so that Ugandans can live without fear. Kozesa obuyinza bwo oba exercisinga obukulembeze bwo obuyinza bwo nga President w'eggwanga lya Uganda ng'okomyawo enfuga y'amateeka nga tewali munna Uganda agenda kubeerawo mu kutya olw'okuba ayina enzikiriza ey'enjawulo ku gy'oyina. Ekyokubiri, exercising your authority as a commander-in-chief to stop abuses by security forces and ensure all state institutions act within the law. Kozesa obuyinza bwo nga bw'oyagala era ng'omuduumizi w'ebitongole byonna ng'oyimiriza okulinnyirira eddembe ly'obuntu, okutulugunya oba okukozesa eryanya erisusse eryabo ebyokwerinda n'obutakozesa bubi institutions oba ebitongole ebya gavumenti. N'amugamba ensonga ey'okusatu, allow all citizens and political actors to exercise their constitutional rights without fear. Kiriza bannayuganda be-exercising eddembe lyabwe, beetabe mu byobufuzi nga bwe bitegekebwa nga tewali kyagenda kutya kubanga lino ddembe lyabwe eribaweebwa ssemateeka is their constitutional rights. Balikozese nga tewali kutiisibwatiisibwa. Ensonga ey'okuna, returning the country to constitutional governance where courts functioning independently, political activity is lawful, and the citizens are not punished, exiled, imprisoned, or silenced for their political views. Nti ekirala ky'oteekeddwa okukola
komyawo enfuga eya ssemateeka ng'amateeka oba amakooti gakola geetengeredde sindi gakolera ku biragiro byo. Ebyobufuzi bibeere nga bigenda mu maaso mu ngeri y'amateeka. Bannansi nga tebabonerezebwa, tebadduka mu ggwanga, tebasibibwa oba tebasirisibwa olw'endowooza zaabwe ez'ebyobufuzi na biki bye bakkiririzaamu. Ensonga ey'okutaano, stop labeling political opponents and their supporters as terrorists, all as confused. Lekeraawo okuddira abakuvuganya obayita abatujju oba abayeekera oba abasiru. Ensonga ey'omukaaga, stop violence and the killings. As a commander-in-chief, you must ensure that all suspects are handled through lawful arrest and tried before competent courts, not executed by security forces. Namugamba nti mu nsonga ey'omukaaga namugamba lekeraawo okutulugunya n'okutta. Gwenga commander-in-chief oteekwa okukakasa nti ba suspects omuntu yenna waba ateeberezebwa okuddiza omusango akwatibwe mu nkwatibwa eri mu mateeka era atwalibwe mu kkooti akolebweko kkooti ezigwanidde so si babyakwerinda buli omu kukola nga bw'ayagala. Ensonga y'omusanvu, stop the abductions of opposition leaders. Lekeraawo okuwamba ab'oludda oluvuganya. Ensonga ey'omunaana, stop terrorizing Ugandans who support other political parties. Lekeraawo okutulugunya oba n'okulebolinga bannayuganda nga ba terrorist naddala abo abawagira ebibiina ebitali ku side kw'oli. Stop the siege on your political rivals' homes. Lekeraawo okuwamba amaka gaabo agakuvuganya. Lekeraawo okugasalako. Lekeraawo okuwendula amagye n'ebyokwerinda babeere nga basalako amaka gaabo okuba bakuvuganyizza. Ensonga ey'omwenda, ensonga ey'ekkumi, stop labeling political opponents as terrorists. Omulamuzi Kisakye n'amugamba lekeraawo okuddira abakuvuganya bayita ba terrorist nga kye wakoze ku Muwanga Kivumbi. Owunzika ng'amugamba Uganda deserves dignity, Uganda deserves justice, Uganda deserves peace. Uganda yeetaaga ekitiibwa, Uganda egwanidde ekitiibwa, Uganda egwanidde obwenkanya, Uganda egwanidde emirembe. Olwa Katonda n'ensi yange, respectfully, nassaako omukono Justice Dr. Esther Kisakye Kitimbo, former Justice of the Supreme Court of Uganda. January ngena kuzomwezi 25 omwezi ogwo ennaku z'omwezi nga 25 omwezi gwa January mwaka 2026. Olunaku olwaleero omulamuzi Justice Esther Kisakye ng'awandiikira yali mukama we Yoweri Kaguta Museveni amulabula ku ebyo. Omukyalo ono jjukira yali omu ku abo abaatuula ku musango ogw'akalulu ka 2021 bw'atyo naawe ensalawo ye era ng'ensalawo ye gye yawa yali ya njawulo newankubadde ng'eyo ensalawo yamuzaalira ebizibu ne wetwogera olunaku olwaleero ng'ali mu exile. Yadduka mu ggwanga olw'ebyo ebyaliwo olw'okubeera nti obulamu bwe bwali bugenze mu matigga nga bwe yavaayo n'agenda maaso n'okuba ng'ategeeza eggwanga. Kakati eyo ebbaluwa gy'asobodde okuba ng'awandiikiramu eyali mukama we Jeno Yoweri Kaguta Museveni. Nange ku mukutu ogwa Region TV badde nkakatibwako oba kibadde kinkakatako okujja nkusomera ebbaluwa eyo then oluvannyuma beere nga tutambula mu updates eziddako. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Njagala kuba ku namba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.